Yes, for Adi TV jinkwanize sawa nina kusubscribing atombele video no like X wa Dr. Hamza Atabuse. X wa Dr. Hamza Atabuse. Simannyi waje binakira naye nga X we Atabuse. X1 wa musajja mukulu Dr. Hamza bawa Rema Namakula essaawa eno bagita for Adi TV subscribe like nga comment section we ya waka buli comment section bako kyolesa ku video eno atosigale nga oje kumideko like nga ato commenting mbatumideko abali Canada mu ggwanga lya Belgium mu ggwanga lya Iraq mu ggwanga lya US mbatumideko bagamba nti mwale kubanga mujje kumirako eri abali mu ggwanga lya Germany kusanabo abali mu ggwanga lya Saudi Arabia nakasita rozete nkutumideko nakidiwa Catherine kusa ni mwana mola nakato Judith nkutumideko Brian Pro nkutumideko babiri Taubam bani mbatumideko mwana mola manyikidwa nga Latifa the news aka nkutumideko banange mwena ne kwesitumideko mbagamba nti mbagala nnyo era mbagamba nti bambi mwali kubanga mujje kumirako ine yefa Adi TV uji Rema Namakula alumbiddwa mujjawe alumbiddwa yaliko mukyawa Dr. Hamza oba goso okuyita X wa Dr. Hamza onagamba nti Rema Namakula takoze kimala okulabira omwami wenga bwe yajanyirira nga bakyali bonna ne banange si byangu mu nsi muno manyi bagamba muno mu nsi wali omuntu atalina bujja taliyo muno mu nsi taliyo obujja buli muntu abulina n'eri ababususa omukyalo ono bayawukanda ne Dr. Hamza omukyajjukira yateekateekawo kembeera ebiseera Dr. Hamza ne Rema baali bategekedde embaga yaabwe yateekateekawo nnyo embeera naye teyalimisa mbaga kubanga etuukawo kati saawa zino atandise okubanga ayagala okuddamu okuyingirira obufumbo bw'ababiri bano obwa Rema Namakula naani ne Dr. Hamza ayagala obuyingirira naye nga si byangu ba social media bafanizi ba Rema bamulumbye bamugambe nnyabo baako wookoma ono agambye nti Rema Namakula engeri gyalabiriramu Dr. Hamza si nnungi okusinga ate ye ku ngeri gyalabiriranga Dr. Hamza X wa Dr. Hamza ebwate bwagamba naye nga bafanizi ba Rema Namakula oba omanyi ku Facebook wabaawo zi groups ezisinga ez'enjawulo era nga waliyo group nga ya Rema Namakula nga bogo bakirizaamu yekka bavudde nga bagamba bannange X weewumuzeeko omusajja baamutwala byaggwa tokyayinza kyoyinza kukola ono avudde nga ayogera ku nsonga ya Rema Namakula nga agamba bannange Rema ayinza te obutagenda kuziikirako eyaliko bbaawe omanyi ku social media amawuli gaali gatambala galaga nti Rema Namakula abaddeyo mu kuziika naye byamazima teyabaddeyo mu kuziika Rema Namakula teyabaddeyo byabadde bipange teyabaddeyo mu kuziika Rema era abantu bangi beebuuza lwaki Rema Namakula teyagenze kuziikirako edikenzo kuziikirako kale okuziika mulamu we abantu abasinga kyaba shockinze abantu abasinga bali very shocked nnyo bali koma kyabakanze nnyo kubanga Rema teyabaddeyo mu kuziika mulamu we ninga ebyaddala g'amazima Rema teyatendinze burial she didn't attend at the burial teyabaddeyo mu kuziika Rema teyabadde ebintu byebasuze okukola byabadde byakupangapanga byabadde byambu naye nga amazima agavuddeyo galaga Rema she didn't attend at the burial of Eddie Kenzo elder brother teyabaddeyo mu kuziika mukulu wa Dr. Hamza manyanga Eddie Kenzo si Hamza Eddie Kenzo yabadde amanyikiddwa nga Monday Asali eyaziikibwa ku Sunday itoka kuba emabega Rema she didn't attend at the burial teyabaddeyo mu kuziika teyabaddeyo she didn't teyabadde abantu abasinga obwedda bakikolako kwegamba comments ng'oli omu awe endowooza ye abasika bagamba yabaddeyo amawulire agavaayo amakakafu agalaga Rema teyabaddeyo mu kuziika era nga mujjawo ono amugambye owasali omukazi atalina mpisa oyo sibya amanyizi kati kyendaba essaawa zino mujjawa amanyikiddwa nga X wa Dr. Hamza awulire ayagala kudda wa Dr. Hamza nsonga lwaki ateekateekawo embeera naye nga oludambi amazima Rema teyabaddeyo mu kuziika nga tuvudde ku biri Rema teyabaddeyo mu kuziika mulamu we muganda wa Eddie Kenzo amanyikiddwa nga Monday Hassan teyabaddeyo kyankanze I was so surprised kugamba kyankanze neewunyiza nnyo mu subscribing mwera Adi TV like ngo subscribe